Here? Okay. Maybe we can put here. I thank you, Madam Speaker. I, Luyimbazi Elias Nalukoola, solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me Allah. I, Luyimbazi Elias Nalukoola, solemnly affirm that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me Allah. Hello. How are you? Welcome. Thank you. Welcome. We should go in a bit. Can I take pictures with you? Yeah. Police chitufu has right to shoot and kill. Police has a right to shoot and kill you. Ndoza mulaba ensonga lwaki abantu banno we bafiirwa we clap. Okumanya omusajja na inetima. Agambye ntino abatibwa mu Free Bobi Wine bali abantu simanya asatu. Waiswa namuterezaamu namugamba nti bali abantu 5 plus. Nagamba whatever. I don't care. Was when these 43 died. 54 or whatever. Get the number. They are Ugandans. I don't care. I don't care. Oba bali 5 oba bali 10. I don't care. That died over 100, not 200. I don't care. You must respect. Honestly, a big number of people were killed by police. Nogamambu, I don't care. What's wrong with these people? Abawagira Museveni. Musajja gwe, kyentegedde bamuyita Simon Peter, musajja wa Museveni. Nyo. It is high time tunyonyereze buli kimu. Java, bakazi be, baana be, nga kye twakola ddamulira. Nitumumala kwedembe. Tutuna okukola omwami ono. Pity Edere Stab. Kakati oyo ye muntu gwenkuleetera baba atuuse eyo Buganda ajawudde kugituusaawo yatta abantu baayo kakadde kalamba bafudde bamuwadde entebe mwami Museveni okumanya Buganda yamuwa buli kyayagala ankubulireko waliwo ekifaananyi kyafulumya mu Daily Monitor mu mwaka gwa 86 nga Museveni yakafuuka president nga Museveni ayambadde essaati essaawa ya Olis ku mukono ng'ayina akasirikale ka escort nga kawala ng'ayina omusajja gwakutte mu ngalo bw'ati ng'omusajja gwakutte mu ngalo afubutuka mu kasiisira nga musajja oyo gwakutte mu ngalo afubutuka mu kasiisira ng'ayambadde tangire ennyana lugabire nga zayambadde kati kamba kumenyera abo bonna abasatu
Mwami Museveni nga president yali ayambadde uniform ya kiragala ya madowadowa nga yaba majiga titokero lutwa. Ekyo kitegeeza ki? Kino uniform gye yali ayambadde wali yali president bali balutinga ndutinge. Nga tabalina bagigula kuba amaje bali. Omukyala gwalina ayambadde uniform ey'amaje eyali escort we bodyguard we ye Winnie Byanyima. Mukyala watadde kan Dr. Kiza Besige. Omusajja gwora bayambadde Rugabire tangire nyana ng'afubutuka mu kasiisira ye kitaawe wa Yoweri Kaguta Museveni gwe bayita Kakwaguta. Museveni atuuka wano mu kulya obukulembeze nga kitaawe tayina na luggi ng'oluggi lwayina oluggala w'ennyumba ye ey'akasiisira mu yasulanga nga lwamukulule nga n'engato z'alina mu bigere sizino ezange nga yambadde tangire nyana. Taata wa Museveni we yafiira ng'ennyumba gy'asulamu ya trillions and trillions of shillings. Mwami Museveni atalina wadde yika yettaka egi wadde atulimba mbu yagula ettaka lye mu 67 kubeera bw'olimpita wano nja byogerako. Olwaleero y'omu ku basinze ettaka eringi mu Uganda ne mu Buganda. Mwami Museveni alina buli kyabugagga ku nsi kuno. Amakampuni, amayumba, buli kimu ekikola wano bya Mwami Museveni. Uganda yabimuwa. Mu kugisasula yatusasulidde mu Luswayiri. Asante ya punda ni mateke. Kitegeeza ki? Okwebaza kw'endogoyi kukusa Lusambagere ng'ajja Buganda ku maapu ya Uganda. Kati omuntu asobola okkeera ku makya n'akola abantu abamuyambye okufuna bino byonna by'alina. Olumu yeeyogerako n'agamba nti omu ku basinga obugagga mu Uganda naye ng'afuna emiliyoni meka? Emiliyoni 3. Naye nga yeeyogerako ng'omu ku basinga obugagga mu Uganda. Kati omuntu asobola okusamba abantu abamuyambye okutuuka mu buyinza n'abasamba n'abasiimula ne ku maapu. Kati bagiyise Central North ne Central South. Basooka gikutulamu ne bagamba nti Buganda North ne Buganda South. Mu kuba sensasi yente kati bagenza ofulumya ng'ekigambo Buganda bakiggyeko bagiyise Central Region North South ne Central Region North. Kati omuntu oyo oyinza okumwewuunya nga balangiridde Nalukoola nti awangudde akalulu n'alagira balinte mu musa mu gazeeti. Obuzi bwe tulina bwa state capture. Ekitongole ekiramuzi bakiwamba. Mwami Museveni yawamba Ssemateeka. Kati bannayuganda buvunaanyizibwa bwaffe okuyingira mu Ssemateeka mu nnyingo ey'okumeka ey'okubiri akatundu ak'okumeka ak'okuna akagamba nti singa wanaabangawo omuntu awambye Ssemateeka najjawo established constitutional order bannayuganda banaabanga baddembe okukwata ekyo kyonna ekiri musobozi bwabwe mu mbeera ne bw'okwata mundu nga gy'owulya nga gy'osobola okumusindiikiriza Ssemateeka eddembe alikuwadde. Mu mbeera eno ne bw'okwata jjinja nga ly'owulya nga lyosobola omukuba Ssemateeka akukkiriza. Authorities around, please. Okay, this is Kamwocha, guys, and actually it is in between Kamwocha and Shevando, bordering. Okay, it's in the border of Nakawa division and Kawempe division. You see, so I just call upon the local leaders of these areas, please join your hand to see that at least you bring such kind of a situation to an end, because we don't need to hear that a life is lost over a situation that would have been carved easily. You see, if it means like constructing good sewage for people, like good water runways so that people can live harmoniously, because this water that you can see, it is just it's just a break off from the whatever the sewage. All the sewage is full. Water runways are full. You understand? Because one, they are narrow, and with the narrow water runways, when we have a situation like this, things go out of hand. So guys, it's a tough situation here. As I'm telling you, it's really tough down here. It's really tough. Apoko tough kabisa. So naomba, like, guys, and people are just trying their way out, guys, to
Mayor.